Awakula ennume. Bw'olaba tuseka ng'omanya bitambula bulungi. Naye nga twogera okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti mutulaba ono omwana Mirembe bw'alabye okutte ebbaasa Mirembe asitukiddemu n'amanya nti lubazi ate olw'omukyawe lukalya. Mirembe Wampase. mpozi wavudde wa? Navudde Buwagga. Katuwuliriza kino. Yes. Njagala ompeeyo emigaso esatu egy'emmere ey'omuwumbo eri ab'omu maka. Waloliiriddeko ku lwaliiro? Yes. Weebale nnyo mpe emigaso. Emmere eyo ereeta obumu mu maka. Ekyo kimu. Emmere ey'omuwumbo ereeta enkolagana ennungi mu b'amaka. Era ekyo kikyali kimu. Emmere ey'omuwumbo Kano ke kabeka k'ebbanguliro ly'awakula ennume. N'otafa na kibuuzo kubanga munnange ne bw'ona otakula omutwe tewakyali kyakuzza. Ate sigenda kuwaako wadde akamu. Ono kimufulunze. Njagala ogambe nti emmere eyo ey'omuwumbo ewumbawumba ab'omu maka. Ekyo kisobola okutegeeza obumu bw'oŋŋambye. Ekyo kimu. Ekyokubiri wandingambye nti emmere y'omuwumbo eyigiriza abaana empisa kubanga muyiga okulya olabika toliiranga kaawe nengera wali Peter anyeenya omutwe tisinga bakimpa naye tetujja kikuwa sina kyagamba amutunulire wannagamba gwe wena. Kakati ekisembayo kyembadde nsuubira okumpa emmere ey'omuwumbo ennyonnyola bulungi oba ejjayo obugunjufu bw'abajjajjaffe. Ebyo ebisatu byembadde nsuubira okumpa naye wadde nga bigaanye kasita obiyize era bw'onoddayo n'obategeeza. Omusomesa gwe bayita Nagawonya omumanyi akola nga ni ku ssomero lyo ye ojja mutegeeza nti banzivuukanyiza nange ne bintabukako. Ojja kukola nga kayimba ka kiweewa nti ebisobaganye mu nsonyiwe kasanira bye nayanukudde naye wulira mpa kabaka eyaddirira kabaka muntu. Kabaka oyo ayitibwa Naddangira. Weebale nnyo badde ojja kunkola bubi kubanga mubuzizza nammalamu amaanyi kino kankisembyeyo. Kati wulira kino bw'otokiyita ojja kuba onkoze bubi. Kaggo wa Buganda omuberyeberye obwami yabulya ku mulembe gwa kabaka ani? Sebo obwami yabulya ku mulembe gwa Kintu. Ku mulembe gwa Kintu obubonero butaano. Yago kikubye budinda. Nga mukyakoze mwana mulenzi bwe muva ku ssomero erimu amazzi gayiise ku lutimpa be wulu obubonero butaano. Kika akabiga ye Mirembe akavuddemu ate nkakasa akavuddemu bulungi. Kakati nawe Kano ke kabeka k'ebbanguliro ly'awakula ennume. okyuseemu kali ye Peter nze kyemulabyeko enzivunkana zonna agenze atangatanga taterera wamu alinga omuyanda anoonya omukisa nomanyi n'ababuuliza abo batugamba nti noonya omukisa gwe guli wamma Petero yegwe lwazi lwe bayogerako mu Bayibuli oba oliawo sebo oba oliawo badde banyiri yegwe lwazi kale bwobanga gwe lwazi nze nkugamba nti akasuga kagoba kisambu esebo gye gali gakulukutidde era gye gakola ki gye gakulukutira kubanga embogo tesesema mu mpompogoma esebo kati kiiki n'ekibuuzo ye nkususe nsusa taata
kale kakususe kale ninga asuse eriyenvu amusise omulundi gumu be kwa kasita seka erinda bakuli katugende ebyasalongo lusiba bwebityo bikuyavuye era wonogenda ojja kugwa ate wonogwa ajja kusekerera era simuliiko kamuleka akola ebibye otyo muleka akola ebibye kakati wulira omukazi bwanoba agenda ku kyalo ki kanzunzu kano ke kabaka k'ebbangulu lya wakula ennume kapaalo ku kyalo kapaalo kale obubonero kaba bukuwe obwanyuma sajja bwebalungi Sseggujja munnanga akabiga okatabukidde ssebo na kino kale tulage nti ddala wamma onyweredde ng'akayinja k'ennalubaale mu mawogoleera ojja kukitwala saagaddote aga naaga maguja ge yatta ebulugu mu butambala Sseggujja bwe mpita ng'oyitaba wampa ssebo erinnya ly'owessaza Kyaddondo kigambibwa nti lyava ku linnya katonnyeze katonnyeze oba katonnyeze katonnyeze erinnya ly'owessaza Kyaddondo lyava ku mutaka Kyaddondo ow'envuma oba bw'ona obigwa ndoddayo ne bagamba lwaki wabigudde ojja kubagamba ani yabintumamu banziriremukko katono lwaki munteeka ku nninga mundeke namwe mugende mwewandiise banziriremukko nsaba bunziriramu mukama asaba aweebwa kankudiremu nga Ssekabaka Muteesa Walugembe Mukaabya bwe yadiramu ab'obugulu obutono tinamwe mwambale ku mpale ssebo baalinga balina kwambala bino naye bwe yabalaba nga obugulu bambi buswala n'agamba temugira temutawana mwambale empale empanvu Sseggujja tukola bino nga gw'owuliriza erinnya ly'owessaza Kyaddondo kigambibwa nti lyava ku linnya katonnyeze katonnyeze oba katonnyeze katonnyeze mu butuufu manyiko kitundu ekyo kisooka lyava ku mutaka Kyaddondo ow'envuma otandise okwekangabirizangako mbadde nsaba bampeyooko nsaba kusabi kale okusaba kukkirizibwa naye ekibuuzo tokiri wadde mu buutu ge mazima ono kimuvulunze okujjako singa otuwadde ekimu tubadde tusobola okuddamu omubuuza ekibuuzo kale Sseggujja wuliriza bulungi ssebo ekibuuzo kino tekyabuzibwa mu kijjolooto kyabuzibwa mu kijjolooto ate kyangu nnyo kati Sseggujja wuliriza essebo ffe kakodyo kaffe tukomyawo ebibuuzo by'ekijjolooto tulabe oba mugoberera ndaba kati otunula namulanda ng'omukoleera gwereddwako emiyungu naye tofaayo katukiddemu erinnya ly'owessaza Kyaddondo kigambibwa nti lyava ku linnya katonnyeze katonnyeze oba katonnyeze katonnyeze mu butuufu baakibuuza naye nkusiima kwogera mazima kyerabiddeko ge mazima mu bufuuze bakubuuza kitiibwa ki ekiweebwa owessaza ly'Ekyaddondo mukulu kiganye olengedde kale kimbuuziza bulala ku luno saagala weekwase kyali bulala nkugambye nti erinnya ly'owessaza Kyaddondo kigambibwa nti lyava ku linnya Kaggo oba Ssekaggo tokiwulirangako nakiwulira ng'obadde tokyogera naye nga batuba tukibuuzizza bulala ssemateeka atukkiriza kale Sseggujja wampa ssebo ebyo bireke bisirike bima amazzi kasa nakubuulidde akakolyo kali kamu bwe baba bakunenya bagambe mugende namwe mwewandiise tiwaliisonga ate ani yakutuma kijjolooto ojja kunenya kijjolooto n'aba kitembeete omulangira ndawula ne banne ne batembeete kijjolooto okutuuka ebuwagga n'omubuulizi wuuyaawo mu butuufu Sseggujja kino ojja kukitta mpaka baka eyasookera ddala nga tetunnalowooza na ku kintu kibuuzo mukama wangi mukama kaakati nno kiganye
mpaka baka eyasookera ddala nga kintu tannajja. Eyasookera ddala nga kintu tannajja. Ndi waliwo ensi ebbiri kati simanyi oba oli ku nsi nnya oba ku nsi meka twagala kabaka eyasooka nga kintu tannajja era n'erinnya kintu lyava mu linnya lye. Agambye waliwo ensi oba ensi ekkumi oba nnya naye ku kintu nga kintu tannajja. Kakati ensi teziri bbiri zokka. Ensi teziri bbiri zokka. N'olwekyo kati olina okuba omusajja omugerengetanya kubanga omugerengetanya yatuma amazzi omuliro. Omanye engeri gy'agatuma Katonda. Nedda. Si Katonda. Owaaye ng'otuuyanirira olwomalako. Obusembayo naffe tulinze. Baali bamuyita Buganda. Ntegera lusiri Buganda owa 33 mu Luseru Batonda. Kiganye. Bamuyita muntu. Tomuwulira. Ono kimuvulunze. Atenga mugambye kale mbadde namuwulira na mwava n'erinnya kintu. Mu butuufu we ngambidde nti ngambye Mukama. Wadogera gamba muntu. Ebyo byawakula ennume bwebyo ekirungi teri agenda kuvunaana toli wasomero bibanagamba ebintu bye tubadde nga tubasomesa ate wabyerabidde otya biri mu kitabo. naye nga bajjawo ne basaba batulabe mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera nti mutulaba pulogulamu wakula ennume buli lwakusatu essaawa zibeera 12 okutuuka essaawa 2 ate n'olwokuna essaawa 12 okutuuka essaawa 2 wabula pulogulamu eno eddibwamu oluvannyuma lw'amawulire gaffe amasukulu era olwaleero atasobodde kugiraba kati obanga owulire kusigaddemu oyagala ogyetegereza kasaziwera ssaawa 4 zennyini beera ku Dota TV ejja kuddibwamu okutuukira ddala nga ewedde ate olwo tulyoke tugende mu sinema ne mwana mulenzi kyamu kale nno gwe bweba ekulemye kati tetenkanya ojja kugiraba wali njagala okwebaza ennyo bannaffe aba YouTube ate na Dota TV okutwaliza awamu wonna kubanga nti bayambaza abavunkanyi abayo TV mwebale nnyo mwebalire ddala buli muntu ng'oyagala okubaako kyokola mu bbanga ffe tetulina gwe tukugira naye gwe bwenoddeyo n'okuba amalojjolojjo ate nzeegira gwe situla kiterekere ate twagala bakolerawo twakola ebintu by'okuwoza nze nonnyonnyola bw'ate bannange omusota gwa ttente jakuleeta embuzi endaawo jakuleeta simanye embuzi twakawulidde kozi maama lususu nnyoko ekibadde bwekityo maama lususu tukubuzizza naye Kakomi Faruku Bosa Ayubu Aruna Nsubuga Musa ku lunaku lwokusatu ennaku z'omwezi nga 4 tubasuubira okutuuka wano essaawa 10 mazima bwe munaayisaamu mu budde emitwalo 2 bwe munaayisa mu budde bw'emitwalo 2 n'ekiddako nakibagambye kakati ebbanguliro liweddemu okusaaga ate olwokuna tulina Kalisa Gonzaga Mubejja Nakanjako Aira Sega wa Charles mwe muri mu bbanguliro era tusaba mutuuke essaawa 10 tusobole okubateekateeka obulungi musaanire ebbanguliro omutendero gwe ekyenjawulo ekiguliko nti omuntu agenda kuba n'omukisa ogulonda munna kyerondera atuuse bwewojja ebibyo ne bwobireka londa bulonze ebibyo bigwe oyitewo tulabe boona oyitawo ojja kumaliriza owangudde empaka ate n'ekyenjawulo ekirala tetukibagambye Saalonga agamba nti ayagala bano kuguno omutenda gwe tugendako abatulaba nabo bawatandika okuwangula tugenda kuba ng'essimu awo buli mutendera tukubuuza wano tufuna omuvunkanyi omu bwati tukubuuza ekibuuzo nti ekikere kyabuuse mu babejjwa otugambe mbu benywe oli bwe yatugamba genda mu kamanyi okatakulemu akantu kagenda kujja nga kagamba yo TV nako kakonemu olugalo olunagulawanuleyo ogenda kulaba Dota TV awo ojja kuba otulaba bulungi osobola ogenda ku Facebook noteekamu Dota TV tukole awakula ennumero ojja kuba otulaba osobola okugenda ku YouTube ate ebyo byonna bwe babiganye weekuumire ku free to air ate osobola okubeera ku Zuku TV Go TV ojja kubeera ng'otulaba bulungi nnyo mu kiseera kino njagala tufune
bwe mba nkuwadde wano akakisa oyiseewo ebintu byo bwe baddakiika emu ebeemu kuba obudde tetulina modern juice nkya modern bwoba otuleetera kubanga ono modern tujja munywa tutte busi nkya mbwa tenywera kaseke omuleeterayo akabakuli kubanga juice agaanyirwa akaseke Kabiro saga gawedde mudda naye senga waleese oluseko oluganda olw'ekiwondo olutekanya neka kino nkoze kiki kino kale modern tukuwadde dakiika emu oyiseewo ate tufune omusomesa okuva ebuwaga naye dakiika emu tuwumbewumbe tuvewo kale akyali ku Delta TV tukwebaza nnyo gwe yeeyunze kweno program awakula ennume gwagyekumiddeko okuva olwokusatu paka olwokunaana webale kuuma budde webale kulaba Delta TV ate nekyala neneyongera okwebaza abakozi ba Delta TV abatandisi ba programu eno n'omutandisi wa Delta TV okumpa omukisa guno okwogerako eri abalabi baffe n'eri bakasitoma baffe aba Henry Modern Drinks kakati nyongera nnyo okwebaza bakasitoma baffe abakuba essimu nga bateze Delta TV so tweyanziza nnyo tweyanzenge era nga bye tukola tudelivalinga juices tukola juice ali nakyo talimu yadde preservative kuba kati ssaawa zino eno emeza y'abalamuzi ensi kati yakyukamu tetukyali ku bintu byeri ebyaki teekamu kino teekamu kirya endwadde kati nnyingi so kati twadda ku bintu bya nakyo wekiba kitaffe eri kirina bba nakyo wekabanga ka juice kaaki kalina bbeera ka nakyo buli kibala kati ffe bye twaddamu so tusobola kudelivalinga buli muntu yenna waali okukola ku mikolo egy'enjawulo okukola buli kabaga oyinza okugamba nti abakozi bange bonna ku mulimu kangenda enkola eki mba odalingireyo ebiseera by'ekimisana ebituuka nga nabo beewaamu so tusangibwa awo ekibuye roundabout nga tukola ennaku zonna ojja tukubirako ku ssimu zaffe emu eri ya Airtel eri 0702 300 497 oba ku WhatsApp yaffe zonna enamba kweziri 0770 83 95 10 ayongere okwekumira ku Delta TV kale tweyanze nnyo tweyanzege katufune omusomesa okuva ebuwaga secondary school eddakiika emu yokka bweti ate twagala tufune Ssaabawandiisi atubuulire Peter akyali mu bbanguliro oba Mirembe azzeeka kale Salongo neyanza nnyo omukisa ogumpeereddwa nsooka okwebaza obukulembeze bwa Delta TV bwonna Mugerwa Paul erinnya lyange nga ndi musomesa ku Buwaga Senior Secondary School abamu ku bavunkanyi be bano be mulabako so nga ate n'olunaku olw'eggulo twayisizaawo omwana muwere Nabula Rose oluvannyuma lw'okulangirirwa twebaza Mukama Katonda olw'ekyo nkukubiriza omuzadde wena ali eyo bw'omaliza okulaba Delta TV ng'ogoberera n'omubala gwaffe okugamba nti tukole ate ku ssente ezo z'okoze fisaako ojje ku Buwaga Senior Secondary School otuwa omuyizi wo tusobole okumubangula Buwaga Senior Secondary School nungi nnyo mu kubangula abayizi ebyemizannyo tubikulembeza endya y'abayizi tugifaako tetusosola mu ddiini enzikiriza zonna tuzaaniriza abayizi balina eddembe lyabwe banyumirwa essomero lyabwe kubanga ekifo kigazi bulungi basobola okusomerawo obulungi tulina staff enteketeeko obulungi era nkukubiriza omuzadde singa otwesiga n'otuwa omwana wo n'afuuka omuyizi waffe tujja kumubangula bulungi abeere omuntu agasenseeno kale Paul mutabani w'omubulise mukimani paka Setumba atudde Nalusuga kale webale nnyo webalire ddala muzzukulu oli muzzukulu wa Mugema yesebo era nkulaba Professor Sembeki Ssaabawandiisi yingire ebbanguliro abavunkanye tebakuvunkanya yangu oveeyo abavunkanye bayinza kayingidde ebbanguliro naffe katumuvunkanye tufunye omukisa okumusinkana naffe katumuvunkanye baddeyo nga mugamba ani asinze kale bigenze bwebi tutamudyango ngaali bisolugala Mirembe Debula yeddira envuma nga Kabiro kati envuma afunye obubonero 48 kunkaaga Sebadda Ivan yeddira empologoma munaye muzzukulu wa Namuguzi obubonero enkaaga akonyuddeko 30
kale webale nnyo Profesa Sepeke Ssaabawandiisi w'ebbanguliro lya Wakkule Ennume. Banyabo ne bassebo abali abatulaba, njagala okubategeeza nti Sserwadda Ivan, njagala Mirembe Debula afunye obugoba 48 ate ye Sserwadda Ivan n'afuna obugoba 3 ate munnaffe Peter Sseggujja n'afuna obugoba 35. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza oluvunkana lw'olwaleero nti Sseggujja Peter ne Mirembe Debula be bayiseewo okugenda ku mutendera ogwokubiri ate ye Sserwadda Ivan kuba kimuleetedde okuba nti akomye ku mutendera guno, naye tumugumya nti tulinayo enteekateeka, twetaaga owokuna kati ndabira ddala nga Ivan tali wala n'ekyokuna. Sigala ng'olaba Delta TV, sigala ng'ogoberera pulogulaamu Wakkule Ennume, oba oli awo tujja kuba tukutegeeza ate okomewo, oyinza okubaako ne gw'osibaganye naye okomewo muvunkane osobole okukwata ekyokuna. Njagala okwebaza ennyo bannaffe aba Sseggujja, njagala okwebaza ennyo bannaffe abadembe distributors abo bali awo mu ddembo lya Kenjo supermarket ku luguudo Ntebe, abo be bavunaanyizibwa okusaasaanya amata ga fresh diary ku luguudo olwo olw'Entebe, ate n'ebitundu ebirinaanyeewo abo nga bagenda kulaba mu muvunkanyi owokusatu nga bagenda muwa ensimbi eziwerera ddala akakadde. Tukyetaaga ebirabo bingi nnyo, tusuubira omuvunkanyi agenda okukwata ekyokubiri ajja kufuna ente ey'amata, ate omuvunkanyi agenda okuba nga akulembedde agenda kufuna ekyapa ky'ettaka, ate wamaggwe abe afuuke landiroodi. Ensonga endala enkulu ennyo kambategeeze, gwe Kakomi Faruku, Bosa Ayubu Aruna, Nsubuga Musa ku lunaku lwokusatu mukwate obudde tubalindiridde wano mu bbanguliro lyaffe lya puroguramu Wakkule Ennume. Ate olwokuna nnaku z'omwezi zigenda kubeera nga 5, Kalisa Gonzaga Mubejja, Nakanjako Aira, Ssegawa Charles ono amanyikiddwa nnyo nga owa Walifu. Erinnya teryamukazeeko. Bakola amannya mu Walifu yagiyimba n'agisoma n'amaliriza naga nti bannange eganye. Katonda emuleke ng'ate akomawo ku lwokuna akomawo. Mwetegekere bulungi nnyo. Naye n'ebintu bizibu muyinza okuddamu mubuuza Walifu era nemuteeyinza. Oba bw'atuuka tusooke tugimubuuzeemu. Era ndowooza bwakomawo oludda bwoti naye nga tekuli bubonero tugenda gikubuuzaamu naye bwemulema tumugobe bugobetuvunkanye babiri bokka. Yagamba nti omusomesa muswazizza nnyo wati bwe yagamba. Kale Kagolo Payasi kubuzizaako nyawo ku tennis events, webala okubeera nti mutumbudde Delta TV, muli awo mulaba, ne booli nabo bonna bandabire, mwebale nnyo okulaba Delta TV. Nalongo Lusiba atagita tagiwoomye webale nnyo ddala okubeera nti no ondabirira bulungi ate n'okulaba webale nnyo n'okubeera ng'olaba abaako kati bw'atalaba bbangulira n'alaba ki wusi Nalongo Salongo wusi abo bogange emizira gy'abeemuli bantu banjawulo bwate mwe temufa mulugira nti yeewungulu abalongo tebafa nti tebabaziika nti babagalambye. Kale nno awo wonna n'abantu abalala mwenna nga mulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okubuuza ennyo ku mukwano gwange ennyo mukungu mu Buganda Land Board Mwami Kristo Bashir, nkubuuzizaako nnyo nenkwebaza emirimu gy'otusaako engalo. Essaawa yonna naye ejja kututuka atweyunga ku baliro naye kyagamba antu gye bali eyo twagala balina kye bagamba gye bali balina kye bagamba oyinza okuvaawo bwoti nolowooza nti awo abawasikira ejenje isigira nabbubi webatwalanga ogw'obulanzi osigaliranga mu baana ate oyinza okuvaawo ne weerabira nti eno pulogulamu bagiyita batya
Abakule nume tewakolewa tewakulemu ate wava muno tewadda muno waddawo omugo waddawo sabu wakiri n'obebbera kale no awo wonna tubeera nga tutambula bulungi nnyo njagala okwebaza abavunkanyi babadde balungi ddala omulundi oguddako twagala mukwate obudde kubanga mwenna temukutte budde twagala mukwate obudde ate muleme kuyingira mu bizibu kubanga ebbanguliro erijja si lyakusaaga omusomesa mugerwa ozanyiranga kuwalezanyidde terigwa ku munyango toddamu zanyira ku bbanguliro bwe tugamba ssaawa 10 ziremeka oba abayizi anadde eri n'abanenya obudde nga ye yalina okububa simanyi oba yabakeereyesa oba naye nga byonna biri gyali kakati twongera okukowola bannaffe mazima abasobola okuteeka mu puroguramu eno ebbanguliro twalyawulamu ebitongole ekisooka tulina ekitongole ekyabalamuzi netubona ekitongole ekyabannaffe bana bakwata ebifaananyi basebo mutulaba naye waliwo emutalaba omanyi toja nswa n'otenda nnyo obuwomi bwanswa tutenda buwomi bwanswa nga tolina bakutenda nkuyegezaawo enswa nga ndya nnyo enkuye waziryanga zezikawa zino enswa nze kandi enkuyege olyamu nkuyege ate kati enswa yaki enswa yewooma nze kandi onagifuula ewooma kakati bwe tubeera wano gwe n'otulanga tunyiridde bwe tuti waliwo eyaŋŋambye waliwo dokita wange ye Magola Chris akolera okuwandaaza ematugga yaŋŋambye nti mbalabaawo nga munyiridde abasajja abateganya kamera zino batusiga omuzigo wano boolaba bategana abasajja ababeera mu control room eyo betala ne badde eno kale nno bakola omulimu munene kituufu kati nobawo ekitongole ekyabano bannaffe bambi abavunkana bano bemulaba bayita mu buzibu yeresa emirimu olunaku lulamba n'alutta n'abaawo wano ku deruta basobole okumuteekateeka atambula bambi ayita mu nkumba alina obukerokero obuyayumbe byonna n'agoomya naye nga bambi anaakikolera ki entambula ebataataganya abamu bayizi mubalaba kakati si kugamba nti nno bannaffe bambi bakoze ebbanga ddene nti omutako w'effumbe waali kati bano mmwe abantu ba Buganda abali eyo kano kekadde okusidukira mugati ogwekyayi mubawagira abaana n'aba tugenda kufuna ng'essimu 3 essimu emu tubuuza bibuuzo ebya Ssaalongo Kirembeka bw'oba ovunkanira kirabo essimu 2 tuba twagala obeereyo otugambe nti nze oyo omuvunkanya ayiseemu muwadde entambula oba ow'enjovu oyo kati tusoma wano namba ye ya ssimu okuba omaze kuteekako bwe kiri tetutawaana naawe kale twagala okubeebaza mwenna betutambudde nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala mbadde ne Professor Sempeke Ssaabawandiisi mbadde ne omulamuzi Bosa abavunkanyi mubalabye mwebale nnyo mwebalire ddala basponsa n'abagenyi ab'enjawulo tweyanze nnyo njagala okwebaza nnyo Emma ku kamera Mukasa ate mu control room Pounds Amani Abe mwebale nnyo mwebalire ddala naye ate kikulu nnyo katwebaza omulangi akola butasamuka butasamu badagenda kukuba samangu eri oba kumwerabira kukoja nange Ssaabalamuzi mbaddewo akuma atakumira mpeera ffenna tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangale. Awakula ennume